ono ye mwana muwala Hope Shifah. Hope Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay, mikwano. Okay, watu baku Baba TV. I know you're wondering about what is going on, but you're yet to know. Mariam. Hello. How are you? Thank you. Thanks for the great work. Okay. Kale. Chaddeko wano ku offices Holic Pads. Olunaku lwa leero abalungi abatulaba twagambye why not, we always do this every year, we give back to the unprivileged people. So twalabye nga you guys are doing a great work, ne tugamba leero this time around we are carrying food, we are carrying byonna mifaliso, ne tugamba why not pads for the girls, so ne tugamba katuteekemu pads. Tugenda kutwalayo twagambye mmeka 10 dozens tugenda okutwala. At least with 10 dozens tuba tusobola okubaako omuntu gwe tulichinze out atasobola bambi kugula pads, ne tugamba bave kuzingirira ebigoyegoye bafune that chance. So ne tujja ne tiimu yaffe, though wano omuntu aba yetusimbula tetumanyi nti tulagawa, cause sagala munanga abalaba TV bagambe Shifah alabika ebintu abizza mu bantu be. So I always suggest with my team, but I pray for it nga Mukama show us the right direction tutukire ddala ku bantu abo bennyini abali mbwetaavu. Kati so we are suggesting nga mwabagendo tuwa pads ne bano betuli nabo wano mulooza tugenda kukwata luguudo ki nze wemba wakulondera abaana babali ku street tebayina pads, tebayina na bigoye. Okay. Kati that's the challenge nti bo bakalira mu bye bambadde. So abeera mu pizi atuula oba mu kasonda kamu wasula paka ennaku 3 kubanga ye wa ku street, so bafuna obuzibu bw'amaanyi. Tebayina mpale, tebayina na pads. Okay. Yes. So nze yogundi gyebadde kitegedde gye tulaga mukyogerako ki nenga Shifah webale nnyo webale ddala okujja onto this cause bwe twakola surveys ez'enjawulo ne tulanga abantu bambi beetaaga obuyambi. Era director affe n'akiteekayo ebweru eyo tusobole okuyamba abaana ab'obuwala ku kintu kya pads, and people have come on board ku campaign eyo. Era wennaku birangamba nze teweetaaga nakuŋŋamba nabadde nzija. So webale nnyo webalire ddala. Thank you for joining this cause. Webale nnyo okwagala abantu, webale olwa program eyo gy'okulembera tujyagala ogatta abantu bangi from different areas. Nze ngigoberera nnyo because osanga you know how to handle people. Osanga abantu abalina obusungu n'obakkakkanya n'osanga and ye field gye tulimu naffe tetugaba bugabi pads, but we sensitize people, we influence people, tuba sensitizing nga tubabuulirira, tuba motivating nga tu empowering abakyala. So ate kyekintu kyekimu kyokola. So thank you so much for this cause. Tugenda kuba tukyakola bingi ffenna naffe tufuna charity ennene nnyo tuba tusobola bayita ne mutweyungako ne tugenda as a team ne mba mugendo bakwogerako bwogezi nabo naye ne tujoininga as a team. Today twadde twagala nnyo era nakigamba it's our end of year naffe bwekityo ye end of year. Era wetuva mu bantu wetuva mu kuddiza ku bantu naffe tulina gye tulaga ku ddina yaffe lwakuba tugenda awo kaazi ku beach temwatugamba. Nsooka okwebaza okuwulira campaign eno nayo n'ogyegattako eya Keep the Girl Child in School with what Holic Pads. Kubanga ffe tugamba nti kondomu ziba nga za bwereere ate nga sex omukola weyagalidde ate nga ensonga zino za periods zo za buli muki za buli mwezi ate za buli muki buli muwala. Tugambe nno sex mba nga nayo option yemufaako ate ekintu ekiri nakyo nga tusobola kikola ki kukyewala. So ffe tugamba nti tulina okukolera awamu tegere nti nno menstruation is a need ate nga eri ignored otunulira nti nno kyekintu kyatwala nti nno si kikulu naye nga kikulu nnyo kubanga ffe nga Shifah Care zitambuddewo ne tugenda mu bitundu bingi. Abaana bangi bava mu masomero va periods muyitamu banene bamusekerera kubanga nabo balaba nti nno kiringanga katemba. So mu nsonga eyo tugamba ekintu kimu Hope Shifah tukusaba ffe nga ba Shifah Cares
twagala menstrual hygiene ogiteeke mu ko activities ze mulina okukolako Hope Shifah tukolere wamu nga twakakola network nga yo erwanira menstrual hygiene nga tumanyi no tunegatawo mu Shifah Cares ne Hope Shifah n'abalala kubanga twagala kibeere ky'abangi si ky'abatono tujja kukola enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda nga tusabe Mungu akuume. Amina. Tweyanza nnyo tweyanze. naye so surprise ataka tazileta hatataka oninanze. I feel so happy when we are doing this nga tukunganye bwetuti nga we are going out there to save lives nga tetukunganye nti oba kiki oba kweraga oba ki, we are saving lives. Naawe alaba TV mumanyi okugamba muyambe nga temubiraga baby kati omwana tuva wano tugenda twalira omwana sente za wheelchair 1M tugenda muwa 1.3 kati eyamuwadde ali mu America yanditegedde atya kyayitamu singa saakiraga ku mpewo kati ffe we educate ninzo kikola off nebye tukola off air bingi betutaleeta but togina bogenda ku educatinga mulala nti nno ku mutwalo gwayina asobola okusavinga omulala n'3,000 okitegedde 3,600 nya so oba tojja kukimanya so that's why we do this naye nga mpulira essanyu nti tukunganye for this course era nga tusaba mutugobere. You're going to see everything nga tuzigaba one by one ngera Shifah bwa presenting awe omusomwagalwawo nti ngenda mu bantu baffe nga sibamanyi mu bantu bammwe kati bwetu bwe tugenda mu bantu baffe ku street betutamanyi ne tiimu yange nebaza tiimu yange abanegaseeko ne bagamba nti Shifah buli wogamba mu abakinzijukiza ne muga diva tuwe program y'omwaka guno teriyo charity naye nga ainaba nnene lwako abasinga bali bweru abali ku kintu kino banji nnyo. It's a big team abamu bali mututegekera we tugenda after from here naye nga tubaagala nnyo we coming out there era nga mutulindirire. Mariam, thank you so much. Badde nsaba tukwaseeyo ebbaasa yaffe tusupporting enno obusente nno bwe basaba ku kintu kino butini nnyo balinga abatuwa obuwi naye lwakuba tetwagala ekintu kisigale nga kirwaninga so kati tukwaseeyo naffe batukwase ebyaffe tweyongereyo kubanga we having a long day. naye so surprise ataka tazileta hatataka oninanze. Nsaba musheno yennyini nebaze ba bossi bange abampa platform okubeera nga ate tukyuse eggwanga Baba TV mwampereza this certificate nga muŋŋamba this is the show of the year. I'm so humbled. Bampadde n'ebintu bingi kuliko obubaasa kuliko emmere bana emmere yo yakuliira mwaka emu ngenda nagigabako nange nziriza abantu naye this means a lot to me bossi wange ne tiimu yonna tebaŋŋambye nti n'abaabaddewo nga bazigaba mwenna mwakubya akalulu n'engalo bawakments bange nga mugamba Shifah akigwana mbebaza ate sigenda baswaza kino nno mwampoza ate ebbanja kuba ngenda kwongerawo akamulala mulungi so mwebale nnyo mwebalire ddala tuyimirire wano. naye so surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenne Ndi mu kkubo already moving. Kale mukwano. Okay, so I wanted to let you know. Yeah. Kale mukwano mutambule bulungi. Then ogenda kunkubira ojja kuddamu nkubire. Nja kuddamu kkubire. Kale kambere ready n'essimu. Kale mukwano. Ne gundi ne guy wali. Okay. Naye just anti ye tamanyi gundi amanyi Lujamani kati ajja ajja kwogerayo katono. Anabuuza like mpoza anti kati akimanyi amanyi muli mutya akimanyi muli mutya ekyoluganda akimanyi then awo nayongerako n'ebirala ebyolujamani nga following ye Germany ngirina kale abamanyi olujamani nga bamulaba na Uganda kale ngena mugamba because muli Swiss oli Swiss right Switzerland yeah kale ya Zurich mu city bagita Zurich kale mkwano yeah kale Florence, thank you for everything.
kale n'ekirala kampandiikewo erinnya ndowooza wonaabeera ogirako abamuyita gundi Christoph. Christoph of English but Germany baba baliyita Christoph. Christoph and Florence. Ndiwandiike limpandikire kwa Christo and Florence. Christoph, yeah, Christoph naye ndowooza oba onookozesa like English. Christoph like kakozesa erinnya lenga weeriri nja kufuba ngezeeko. Nedda kozesa English baba baliyita Christopher naye kati mugundi mu Lugermani baliyita Christoph. Banange Christoph tujjamu kuya tumwebazeeko. He has saved lives. Abantu bagenda kufuna emmere ya Christmas, bagenda kufuna obuliri. Webale bannange ddiya naawe weebale nnyo weebalire ddala ate weebale kyokola kubanga era kyeyalabirako n'asiima. Naye kati abitegeera. Like the way you make it. Olugermani. Yalaba kiri ekyo kye twakola mu COVID. Kati yalaba ekyange ne the way you're making it n'akisiima kuba like si first time ng'agira nga donating yali yabikola dda naye ng'agamba abantu kale abantu bakola kibajja eno ne balaga ebifaananyi olubawo ate bo tebatuusa bakola bo byabwe bye baagala like bakwezimbira like that nga beezimbira mu mayumba. So kati n'abigira n'abikyawe ebyokudonatinga naye kati bwe yalaba kye nakola naawe engeri gy'okikolamu then n'asiima n'agamba n'ajja kikola. Actually yali wakukikola ku birthday ebeerawo like 15th November naye like yali nga travelinze nga ali ku mirimu n'atakisobola kati oba olaba nti kyatuuka mugundi no mu December. Tuli wano tuligenda ndine tiimu ndine ba Team Shifah manyi obogena bangi era nga you can't handle alone dressed in our t-shirts nemba meeting because era I meet them once a year kati bwe tuve eno tugenda kutula somewhere we eat together bakutegekedde awo ka simple dinner ekaaza awo ku beach. Kuba bwedda tutawuka tudde eno tudde kutegeka bintu and it's late. Era nange nakigize era namugambye ne mugamba kati ewaffe abantu like bali mu kwetala tebiringa ebyena abantu kubeera mu mayumba biki ne mugambe waffe kiba kirala kati mu tawuni abantu bangi ayinza okuba talina waayita. Kale mukwano bambi weebale nnyo naawe omenyeka nnyo. Weebale nnyo ddiya. Ne ttiimu yo yonna basemakula baani. Anti kuwulira buli saa semakula leeta kino semakula leeta. Hope Shifah nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi Wanji surprise onaikiriza byokuteeba obyagala ebyokuteeba bulungi nnyo teeba nkuwe surprise nteebe ki teeba ani antumye nteebe nti surprise yani gwani antumye bwe bayiyo akutumye ndabuka mumanyi ani Shanita bwe bayiyo teebye mwami wo Mama Suda jali nenga oli bulungi nkulaba akanyiriro kyekyo oleka bulungi balesima mukwano nga zanso kulaba nange lwakuba tuli bwe tuti makubo tuyita buyisi omwana aliwa ali eno ogenda muleeta oba tujje eno kale katujjeeyo temuze kulaba ku Sudaisi temwamulaba ku TV sana mulete wabweru wano kati ni tudduke Sudo nzijukira nzani nzani erinnya lyerabidde nze mami wo oli owoku TV tonzijukira Shifah onzijukidde nenga oli bulungi ali atya kati bane nyina bwe nakubirako nga nzija naffe ntufuna akabenje wamanya
Chikalenje nakategeera mukwano bannange Shanta yakomawe mukwano ojjukira bwewampa emitwalo 10 njiwe suddaisi omwana oli omwana oba gwokolera surprise omwana oba babeera kyengera kati buuza ku mami we mami we ndi naye bannange bambi nange nenfuna akabenje kale nembaako eyansuubizaawo package endala nenga ninde package eyo ngende rumu kati uno twali tumuletedde ne ka Christmas bannange kamuwulizeeko wuuno hello bambi mukwano banaye mukwano oli otya ddiya gende nyabo gyebaleko nyabo kale mukwano naye tweyanza mukwano tweyanzeege bannange si nnyo mukwano nnyo nno tabani woyankaabya amaziga bannaye sinza atakaabira bwereere ono ye yankaabya naye kati ŋŋenda ŋŋuma ŋŋenda ŋŋuma muŋŋumya bambi buvunanyizibwa bw'otasobola mukwano ŋŋenda muŋŋumya bambi neyanziza nnyo neyanzeege mukama akuwa omukisa kale katumuleke ali ku mulimu Zainah sweet thank you amaze madde nyina gwensiibula bambi ŋŋambye kakubireko kigamba n'obudde bwadde bwisonze mbadde manyi wagendayo dda maama nga nyina package gye nninda neŋŋamba kanjirindeko nenfunaawo ebizibu nentambula nga tenjagala ntuuke mulabeko nga saagala byateeka ku ssimu bambi Shifah weebale kuba mukyala wa mazima kale mukwano waliwo myezi 7 after naye ekyo kyakola halo networka so kati Suda, how are you? Oli fine? Kati nyina package eno okuva mu America. Hello. Wanji nyabo. Kwali ku simu. Sweet munne muzuukusa America sicho? Sawa zigenda kwera nyezo okumacha. Kati mmanyi mugenda ku mirimo. Kambere brief Nyabo. So kati omukyalo ono ali ku simu. Ayitibwa Vannessa, mukyala Vannessa w'omu America gy'akolera emirimu gye. Yalaba Sudaisi n'angamba Shifah ndaba omwana aba wheelchair gy'alimu akagaali ke alinga atajaamu. N'angamba nze bambi omukyalo ono ayegattibwako n'omwana we omuto. Omwana we omuto agenda kunnyonnyola byonna. Kati n'angamba nze nandyagadde omwana oyo mumugulira akagaali. Mwasobola okubeera comfortable. Kati n'engamba obugaali buno bubaamu ebika, mubaamu size bya kupima Sudaisi, jukya Sudaisi olusi n'engoye zikulema zannayambala. Kisaana gwe gwali naye. Kati nenkwata ssente nga bwe yazimpa miliyoni namba eri muno. Kati simanyi gwe bona atetenkanya era zizino zirabe bulungi. Naye nga bambi omukyalo ono ali ku ssimu ye kyayagala kagaali Sudaisi kaatuulamu obulungi n'abeera comfortable. Kati nembirowozaamu ne tiimu yange nenga ne mumanyi katuteeke miliyoni mu bbaasa tugitwalire omukyala yo omukyala yamanyi bw'aba akikwasaganya. Kati bwe bubaka obwo miliyoni 1.3 okuva mu bantu abo. Kati omukyala kwali ku ssimu yatugulira wheelchair tuwa miliyoni ali mu America. Mukwano neyanza nnyo mukwano neyanzeege kama akuwa omukisa. Saagala nakwa nange nkaaba bwe mulaba omwana saagala okaabe mukwano. Sigenda kukaaba. Nentula nenkaaba nebitaba nange ne batula ne balaba. Nina omwana wange omuwala. Naga mami nange nja kuleeta tusonde. Banaye neyanziza nensonda naye. Naye weebale nnyo omulabirira mukwano weebale nnyo nange saagala kukaaba. Weebale nnyo omulabirira mmanyi ndi muzadde nange. Neyanziza nnyo bannange. Nti omwana simumanyi naye tanva ku mutima. Neyanziza nnyo okumbeererawo bannange. Neyanziza nnyo bannange. Bannaye mumbeereddewo. Kale munnaye kama abawa omukisa. Ye mukwano.
Esimu ebadde evuddemu mu loud. Halo mukwano. Bali okutuula. Namulabirira ne Shifah. Gwosinga. Shifah weebale nnyo. Simanyi bwe tuyinza kukwebaza. Weebale nnyo, yeebalire ddala. Christmas ennungi bannaaye. Kale mukwano katuleke okole. Sorry COVID wangambye yatabuseeye wammwe naye byonna kwesabira bwesabizi. Yeyongedde obungi ate ennaku zino era wana Christmas weneggwera Mukama yaba atusaasira. Naye nga munnange Allah akumpeera ekyoso okwagala Shifah weebale nnyo weebalire ddala. Byonna byokola nze nkuwakinga. Ngoberera byokola naye weebale kuba na mutima ogwo mukwano. Kale omwana abeere bulungi tujja kukontininga nga communicatinga naawe nga tumukyekingako bambi. Kale mukwano bambi mwebale nnyo namwe. Thank you so much. Kale mukwano naawe ali ku ground gwosinga. Kale omuwala omukulu abakozi abamuto omwana takula. Ngambe yeebale nnyo n'omutima gw'ekisa bambi. Nanti omanyi tulina obbayigiriza ne tubalaga abali eno nze abange embalaga ekiri e Uganda ne balaba embeera kuba yali amanyi nti ate nga wano omuntu agenda ne bamuwa wheelchair ne mugamba nedda e Uganda si bwe kiri nti eddwaliro liyinza okukuwa. So baba balaba ngezako balaga ki ekiri eka kati babawa ekyokuyamba ne mbagamba kimanyi oluwa myaka 2 omulala wa 17 naye leeta kooleese tusobole okuyamba abaana batalina bamuntu basobola kubayamba. Kyendowooza nti senga abazadde ffenna bonna abali mu nsi zino ez'eno bakola bwe batyo kuba abaana babeera bakola. Ne bwakuwa $5 nteesa buteesa abazadde bambi. Ne bwaleeta olw'5 ne bwaleeta olw'10 tusobola okugulira sitayisa amata. Okitegeera kubanga maama naye asitwagolinga bambi. So singa baleetayo omwana omugamba oyina bana aleetayo olw'10 naawe olw'10 naawe olw'10 esobola okuyamba bali abatasobola. Kale mukwano banaye tweyanziza. Kale mukwano neyanza nnyo Shifah mukwano. Kale mukwano mama Stacy Mukama akukuume. Kale mukwano naawe akuume. Nja kwongera okukyekingako. Kale mukwano. Kale leeta oggwamu maanyi. Kale mukwano sinza kuggwamu maanyi kusuubirye mumpadde. Beera mugumu Mukama afaayo. Okusinziira na luli okuva luli kati ndi mugumu. Ate omanyi buli woggwamu amaanyi abaana ffe bagumira ku ffe. Kati woggwamu amaanyi ko wala yajja nandaba nga nfite ku TV ate nga nkaaba nambuuza ate mami ate lwaki obiraba ate ng'okaaba ne mugana naawe jangu otuula olabe. N'akulaba. N'agamba oh my God maama we banna okiraba kati we balaba wano byanjawulo wano we tuli. Ky'omwana ajja kuba agenda mu ddwaliro n'afuna obwa free care okitegeera ekitalika. Kati maama mbolo musubira akola atya maama we buli omulaba n'okaaba ate gwe olina kuguma nakusaba kwabo ogwamu amaanyi nga ne Stacy naye aggwamu amaanyi. Kale Shifah tujja keeping ono nga tucommunicatinga nga tumukyekingako tulabe. Kale banaye tweyanziza nnyo. Kale banne Mukama abankuumire. Amina. Ne Stacy mundabire bambi. Kale wali wuuyo maama w'omulala amulowoozaako nnyo. Era mulowoozaako bulungi mukwano. Tewaleko. Kale Stacy oli bulungi. Toggwamu maanyi guma. Katulabe n'okusoma bannange. Gye tunakikola tujja kwogerayogeranga. Kale mukwano Christmas ennungi. Kale bye. Kale mukwano Shifah bye. Kale sweet bye tujja kuba twogera. Okay mukwano bye. Kale abadde ndoza bagezaako tuuka wali tulina wano bambi yagulidde ne ku bantu emmere. Hano omukyala wuuno w'emitwalo 2 mufunye giri mufunye naye ali wano oba yeweesudde kati omukyala
Halo mukwano. Wanji nyabo. Banange nsaba eddakiika emu yokka ku ssimu. Ono Shifah okyanzijukira. Tewali buzibu. Nzikujjukira. Kati ono omukyala yampa buwi emitwalo 2 nzireetera omwana. Aba yakampa emitwalo 2 mu nnaku 2 n'engwa. Era nagamba be nali nabo mmanyi twadde tufudde ne ssente z'omwana. Kati omukyala yono ku ssimu naye yennyini tamanyi nti nzize wano. Anti mukwano ojjukira wawa Sudayisi emitwalo 2 tewampa na linnya lyo. Bannange yes. Jowani oli mu nsi ki? Ndi London. Ali London. Emitwalo 2 go wawa Sudayisi ne tubaako n'omukyalo omulala wayitibwa Zainah yamuwa emitwalo 10. Kati ne tubaako n'omukyalo omulala yatuwaddeyo 1 million emugulire wheelchair. Kati zonna million emu emitwalo 3. Era ndi ne mama Sudayisi wano ne Sudayisi. Kati bannange. Ibanange. Nkusurprise nze naawe. Mami. I know. After how long? Ati wamala wafuna obuzibu n'ofuna accident. You know. Banaye mukwano oli otya obulamu bugamba ki? Bannange muli mutya. Tuli bulungi ddiya naye nga neyanza nnyo mukwano mwebale tubeererawo. Atya bannange. Sudayisi waali mukwano. Mukama mulungi. Naye tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama abawe omukisa. Si nnyo bambi. Nnyo nno munnange mutubeereddewo kale mungumiza okusinziira kati ndi mugumu nnyo. Naye Mukama mulungi temuggwamu maanyi. Ye mukwano. Temuggwamu maanyi. Ali atya ye? Buno kakubuuzeeko. Okay. Halo? Anti Jowani ali London. Hello. Ali otya anti? Gye tuli ogamba otya? Gye ndi? Oli bulungi? Bannange tukwagala nnyo. Nange nkwagala nnyo. Nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omulungi tulabe buli kimu ekinatambula. Naawe neyanziza. Kale mukwano bambi thank you so much. Thank you very much. Tugambye katika tujje lumu twetene ku mmere ya Christmas. Era nkubye surprise. Bambi, that is very kind of you. Nawe weebale nnyo bambi kubeera na mutima mulungi. Thank you very much. Kale mukwano tweyanziza. Katulabe omwaka we gunaatambula era tunaayongerayo akalala. Inshallah katusabe. Amina. Kale. Bye. Kati munene tugamba katujje leero kati tuyina ano omwami mu Germany na muzungu nno tamanyi na Luganda tamanyi na Luzungu yayogera lu Germany yalaba byenkola kati n'agamba olunaku bwe before Christmas nti tuwe ku bantu emmere tuyite mu bantu kati bidda bye tulimu era bye tukyalimu tugamba kale naffe katugendeko ewa Sudayisi naye tumuwe ku mmere tumukubireko naye lwansonga bwe tugenda mu bantu ndoza mu bantu eyo katugabe lumu wano ku baneiba n'eri mu ndeeri mbeera njiraba tubawe ku mmere. Hello. Kakati ndi wano ow'omwana oli ndi waka waabwe tutaddewo emmere tutaddewoko ku mufaliso blanketi ebyokunywa kati neŋŋamba kakubireko naawe omubuuzeeko kuba bannango ŋŋambye naye wamulabako kube walala gye tweyongera engeri gye biba bya surprise ku balala gye tweyongera kati tuyinza obutafuna wo space kwogera ku ssimu nakuwa bubaka neŋŋambako obuweere wano lumu n'omukyalo ono omubuuzeeko bambi bannange ono omukyala mumpeere ku mmere alina ku ssimu kuno eyabantise sente za Sudayisi zamugulira kawirukera sente za Sudayisi ali mu majja wano naye ng'omukyala ono golaba bano mu kifaananyi be batutise obubaka buno mmere ebyokunywa be bano n'omwami we era tugendagenda ntuwa ku bantu bambi mmere ya Christmas
bagenda kuleetera tuwulira ddala kale kati uno omukyala neeyogerako naye nze mama Sudaisi neeyanziza nnyo mukwano neeyanzeege bannange Sudaisi ali atya mukwano Sudaisi gyali bambi nakulaba naye nemulaba bambi bannaye tweyanziza nnyo tweyanzeege mukama abawe omukisa amiina bannaye weebale mulabirira bambi labirira mukwano nammwe mwebale tugumya kale mukwano tweyanziza nnyo tweyanzeege kale mukwano iye kati mukyala Florence nsaba ompeera abantu obubaka nange kamwebazeeko wuno mukyala Florence nkulamusiza mukwano tabuseka kale mukwano bannaye webale twagalira mwana waffe Sudaisi ate ono awadde n'abantu abalala tugenda kuwa abantu emmere webale 40 mwagalira ddala abantu 40 bannange kale tweyanzeege kale mukwano ye neyange yino bagimpadde bannaye tweyanziza kale mukwano bannange mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja omulungi kati mukwano mpeera waliwo abantu bambi abatulaba nze like abantu bankubira amasimu Shifandi ggulu sina kyakulya Shifandi eno babeerako nno nga balaba TV kati bampeera obubaka nti omuntu wonna wooli obutaggwamu ssuubi kuba kati ne bano betukyalidde badde tebamanyi nti leero tunaabeera wano omuntu wonna wolabira Baba TV surprise yejje eyinza okugwako nga tomanyi era ate n'ekirala bambi kati n'abantu kale nga oli yonna gy'oli ng'olina ky'osobola okuyamba tuyambeko abantu beewaffe eka kuba kati Shifah tubeera wano n'omwami ono ne tulaba oba amawulire ku YouTube ag'e Uganda like embeera kale ng'olaba bambi abantu tebali bulungi n'olaba kale nga embeera nga si nnungi nga bambi woba olina akatono konna k'olina oyambako tweyambe ffenna bw'oba ng'oli gy'oli ng'olina akatono k'olina ng'osobola okuyambako ku bantu ofisaako n'oyambako oba famire ng'emu bw'etyo like okuteeka smile ku feesi z'abantu ye mukwano kateekako omwami munnange wadde olulimi lwe sirutegeera naye era nnyina abajamani abandaba bangi bajja kubiwulira bannange simanyi bwe nninza kati mugambe ki bwe mugamba thank you babaza batya mu lujamani kiŋŋambe nkimugambe danke vielmals ni babuuza batya gye tuli gye ndi oli otya bannange thank you so much bitte gern geschehen mama vorher Festkarte kampuunewo buwuunyu wanje agambye abaagaliza ennaku ennungi bannange naffe tumugamba Merry Christmas and a Happy New Year. May God bless him for us. Bambi yeebale mukama muwe omukisa ebya mukama muwe omukisa n'abitegeera kale mugambe thank you Mr. Christoph, thank you Florence, and it's not the first time you're doing it bambi ne mu covid yasookera ddala wankubira no nga Shifah bakukkiriza otambula ne ganyina kadi ya TV no nga atwalira ku bantu emmere era n'owa abantu emmere you're the same person bannange mukama akuddizeewo mukwano Amina nawe Shifah bannange nkwebaza nnyo kyokola nkwebaza nnyo bambi akiwulidde ekyo ekya nnyo akimanyi muli mutya akimanyi like abitegeera nti wano Christoph muli mutya kale mukwano nsaba nkusiibule kubanga tukyalina okuwa abantu abalala emmere saagala gizzaka kale mukwano banaye mutambule bulungi webale Shifah kyokola era yalaba ku engeri gy'okolamu naye n'agamba alina okukola kyalina okusurprisingayo ku bantu bambi mukama mulungi webale nnyo dya webalire ddala ne b'otambudde nabo mwenna mukama abakulembere amiina
Kale thank you. Ya mukwano. Kale mukwano. Thank you. Kati katukole kino kye tuliko. Kale dear. Kale, okay dear. Bye. Alright, so byebyo mama Sudais. Katulabeko ne kuba neibabo wansi eyo. Tubabuuzeeko. Katubabuuzeeko bonna ku lwa Sudais. Tukirire eyo. Sudais oli happy? Wow, kirungi ekyo Sudais. naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabusurprise ekisooka wantegelo abeno banange gyebale sweet. Banange Merry Christmas. Muno mulimu kabuto, akachere, posho, sukali, akatoka akatono. Kati ne buno buubuno ng'omukyala osobola okitegeera kye bukola. Ye mukwano. Kale mukwano. Kale. Christmas. Kale tulina abali ebweru eyo ababiweereza naffe ne twetika obubaka ye kale mutwalire twalira mami kozi gwani Ronisha kituufu mami gyebaleko banange oli bize naye munange katukuweku ka Christmas mulimu butini nnyo kasukaali kacere Mukama bawo omukisa omunene. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Kale. Ife. Hope Shifah. Tuveeyo. Omukisa omujje muze. Kale. Katweyongereyo obudde buzibye. Kale. Bane katukwe kamere ka Christmas. Tuyina munnanga abannayuganda ababeereyo ebweru. Abayina omutima ogulumirirwa. Kapadi kano kasabuni kano koze engoye z'abato yennyabo surprise kikwewunyisiza naibawo taliyo abeno otudduse abagenyi badduse Munai twetulese just kamere ka Christmas wano katini. Kikuweddeko gaabana abampa. Kiki? Olwadde otidde. Ono ye baby waffe. Omukyala aliwa. Ali awo muleka tubuuzeeko omukyala. Tweka omukyala tubuuzaako mukwese. Omukyala ali wala. Kade. Mbadde n'ono mukwano gwange ne mugamba ndeete ndabe ku mami we. Nandeete nga mami ali eri. Banerwa kwatudduka mangu bane Merry Christmas. Ne mukwano gwange mwe busoda buno. Yes. Kati mami buno gwo obutegedde sikyo? Obutegedde. Kale. Nawe buno obulya baby. Bakuwe olyeko. Kale. Kimusulamu bantu. Oli bulungi bane tukidde walungi. Mere n'atumala eyo. Bulungi nyabo siweta nno nyabo emere natumala eyo yawo baneze ndya nnyo akakase pichi nkamalamu munnange Merry Christmas kale surprise tetugwa ku bantu nga tubakubako surprise gwe lya bintu byavuddeeyo bweru kale n'abaana bababike blanket omwami gyali tadde n'ayomba nti ebintu bino byavuddewa mugamba bababa TV bakola surprise ne bagwa ku bantu botamunyonyole nno ayinza okukuba emiggo n'agamba tasobola ayinza ogaba ebintu bino biba bijjeewa kale abagenyi bo bayiseeko
Kale sweet naffe tutandise abagenyi badde totegedde nti babo munnange abagenyi abayita mu bwangu be baffe tugamba Merry Christmas. Yes, ffe ababirese yeffe abaagala ennyo abantu. Amiina. Mwabadde ndaba mutuula. Mami buno bubiskuiti bw'obutegedde obwaffe abakyala oba okunywera ku kyayi. Neyanzinga tweyanziza nnyo tweyanziza. Batongere mami abaana tebaliiwo. Abaana tulina. Kale. Ne blanket eno bikka abaana. Waliwo ajja okuleetera omufaliso wano. Neyanziza nnyo maama neyanze. Mami gyebale bebi ali atya mbabuuzeeko tulese ka blanketi nga tweyanziza nnyo nitweta ku mmere mulimu akaceere sukaali butto kasabbuuni nendeta ne ku buno bubiskuiti bw'abakyala bwe banywera ku kyayi nange muleeta akaveera nambi tweyanziza nnyo kale leeta paaka tweyanzege mikwano kale omufaliso nange nga tweyanziza kati omwami bannange ona baba TV mami baliwa baliwaka batuddewa wano kabalaza kumpi tutuuse katutuukeyo buli omu alina mami we laba kanyama ndagaamu akanyama waliwo omwala bwani Ronald yaŋŋambye waliwo omwala gye azannyirayo asambirayo akapiira ng'agwa mwala bebi lyeri ekkubo nze muveeyo Ronald ani amanyize empaka wayiti esusse kati abala temujja abeeno tebaliiyo myaliwa yagenze katale ate eddadde tata yagenze kola ate owa katale ye yagenze kola ki amma eno blanketi yo kale kati eno anaabisobola kati eno njitadde wano tata yaleseko lediyo mama yaleseko ino omufaliso kale ne guno gugu ofunye omupya ogwa Christmas yingiza nno munda wangi onoonya ebirabo bya Christmas ovuddewa wali bakuwa ekirabo ki Kyagala birabo nga ki mmere muceere soda buto ate obalese oyagala omufaliso kuba olina abaana kale kabagukuwe ne buno nno obutegedde obwo kale tugende twagala agenda nenze mwategedde erinnya lyange kati bwe mbalya tamutya basazi naye mulaba etwenkana haiti bahaitimenti aterere wali abawandiika abalabe bulungi muyimire wali wali mu bawandiika musembere wali abalabe omwami anyumye kyekyo bakupimye sayizi nakabizi jo wani bagambye muwandiike nakabizi jo wali samakula leeta omwana ono naye ntegedde kati naye nakuwaddeyo dde ekintu siima bayo bebi biweddemu ibana ebiweddemu bibaawe babyagala alright abatulaba ku Baba TV mwebale kubaako nja kwebaza abawagizi bange bano ekino
abamu banyiigidde naye bino nange sinza abikola nkolako akatono kensobola kati bafaani bange abalaba show ne baŋŋamba Shifah munnange nange nnyina y'akaceere nze nnyinayo ka sukaali nange ne ŋŋamba wadde nnyina abanga abatabiina naye kambisse mu bantu kati abanyiigidde nti sibawadde nange si byange babintisse omukyala bamuyita Florence tweyanzizza ali Switzerland n'omwami we Omuzungu bamuyita Christoph mulabye surprise webaddemu bali kukyusa bulamu bw'abantu ate nentumira ku mukyala ali mu America eyatutisse tuwe Sudais wheelchair kubanga balabe mbeera waneeno tulina era we twakyalirako ly'omwana nembikola so tweyanziza mwenna buli alina kyakoze Zainah thank you so much Joan omukyala thank you so much banange mwenna mwebale nnyo buli alina kyawaddeyo buli alina kyataddeyo ate twongere okuspreadinga love twongere okusaasaanya omukwano ogwo bambi mpola mpola tetusobola kukola byonna nti omuntu omukyusiza obulamu bwe completely naye twebaleza Katonda olw'abo abatono be tusobodde okutuukirirako kozi mwange mulaba Baba TV mu kitundu kino kati ate buli lwa Sunday obusoga bukola butya tweyanziza mikwano ita ku 07221015690702562157 munzikirize ŋŋambe nti bye bye naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olw'obubayo buntuka omwanono nayiwawo mubwakimpwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana wonina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana wonina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannya kaffe kanemu kanabiri mwana gujja kunzita kanemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nina siku bino byokola mwana wonina webale nnyo webalire ddala Hope Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu wetuuli nnyo